Ab'enganda za Hassan Basajjabalaba katono bafe essanyu, kkooti ewulira emisango gy'obulyake esangibwa e Kololo bw'emukkiriza okweyimirirwa. Mutabani we y'omu ku babaddewo okumuyozaayoza. Ate ye wabweru wa kkooti kiyitiridde abawagizi be bwe bazinye kumpi biwato kubakutuka. Nga n'abalala abasiraamu abasinga luno tebalutumiddwa mwana kuba bakirazi takbir bazikubira kumukumu. Katonda munene nnyo! Katonda talyanguzi! Basajjabalaba ateereddwa ku kakalu ka kkooti nga kasiringiza Uganda obukadde 6 ez'obuliwo, so nga ate bo abamuteereddeyo akabega balagiddwa buli omu okusasula obuwumbi 4 ezitabadde za buliwo. Oluvannyuma lw'okwekenneenya ebiwandiiko by'enjuyi zombi, omulamuzi Irina Kankwasa ategeezezza olwaleero ng'oludda oluwaabi bwe lutabadde na bukwakkulizo bumala kugaanisa Basajjabalaba kweyimirirwa. Omulamuzi agambye nti newankubadde poliisi yayisa semanizi ku Basajjabalaba naye teyazimukwasa maaso ku maaso nga nannyini kuzza musango. Ekirala omulamuzi asambaze ebyaleeteddwa oludda oluwaabi nti Basajjabalaba yakwatiddwa ng'agezaako okudduka okuva mu ggwanga, n'ategeeza nti tewali bukakafu ku kino nti kubanga yabadde ateereddwa ku kakalu ka kkooti y'oku Buganda Road. Wabula omulamuzi Akankwasa ategeezezza nti okweyimirirwa kwa Hassan Basajjabalaba kusaanidde okuteekebwako obukwakkulizo obukakali era bw'ati amulagidde pasipoota ye okugirekera kkooti. Basajjabalaba awera ennembana gwa kujingirira biwandiiko bya kkooti neyeepe n'emisolo egyalina okuggibwa ku buwumbi bwa siringi za Uganda 42 obwamuliyirirwa gavumenti era ng'omusolo guno gwa buwumbi 20.